Twekumireko abali ku Uganda byogere abali ku Kookie Promotions akawungezi konna ku olwaleero tuli mu show ya Apasa Wilson Bugembe yemu ku show esoose okukwata engeri serious bukya covid bamugyawo bwe tugezako okukwata tuli mu saa zino kyogezako okukwata nga ndaba bamu ku bayimbi ba gospel basigezezako okukwata nga abo azze okukwata nga akolera ddala mbadde eri mu nsonda but ozze ku stage abantu ne bakuba bukubi luyimba Gabie. They love you. How are you? I'm okay, how are you? Mpulira bulungi mukama yeebazibwe. Obulamu buli butya nga toli ku TV. Amaziga gaali mangi ng'ova ku station gakendeera. Bantu wali omisinga wagentandisa okuguma mu bulamu. Ekirungi nti bandabako music bamulaba so. Gabie, bane njagala osooka ombulireko okwo engeri gye wakera ku makya n'ogamba nti I have to go this. Kyakutwalira ennaku meka kyakutwalira ebbanga ki okusalawo era weebuuza ku bantu bameka eyo decision yali yantwalira ebbanga because it was a hard one to make naye okulungamizibwa kwa mukama kuba it was really hard. It wasn't something I just woke up and was able to do for over 2 years. Naye wekyatuuka nasaba mukama ampa obufumu okumanya n'okutegeera kikyagezako okukola mu nze and then here we are. Owulira otya okubeera nga gwe yakolanga ku interview ku bantu kati bakukolako? Ekyo nalinga mmanyi kinatuukirira kubanga mukama bw'abanga yali naawe nga n'ekintu kyokola olaba nti kiyinza otuukaawo bwakukuwa omukisa omanya nti kijja kutuukawo. So it feels amazing because that means talent yo oba craft wo abantu bamwagala era bamuwa ekitiibwa. So it's an amazing feeling. Nkyebaliza mukama. Kikyo misinga ene waffe mu secular music oba mu industry ya secular ekitali mu gospel kyowulyanga kino kimisinga engeri gyesibadde mu industry ya secular siyinza kumanya. I was a TV presenter, yes, naye I wasn't a secular artist. I mean ebyensi newankubadde wali ku TV naye ngamba byomisinga kati byogamba nti kati bino bimisinga ebyali mu secular ngaffe gye tuli mu nsi eyaffe gye tulowooza nti etambula kino nakiri ne kiri biki byogezako okukwate mu misinga olina? I'm comfortable where I am. I can't say nina kye missing and I'm comfortable. Abantu bakwelokamize bati bakwelokamize bati abantu mnebaza mukama katonda namwe abawagizi bange mbebaza. You people love me like every time sichimanyirangako. Of course, every time I step on stage and do rebera, but you cannot get used to it. To see that people love you, people treasure you, is a feeling of its own. So, I'm humbled. Braga, we mumu ku ringtone z'abantu olimba olwebayita braga. Inspiration, studio, writer, n'engeri gye wagezaako okukwata ng'olufulumya. Kyali kibongo bwani. When Jesus said abantu bayinza okugamba nti but that's all I know. Obwongo buba bwa mukama. He inspires me to write every single song I write. Yes, so I did write the song. Of course, inspiration is God. Nokubeera ntwebaza mukama akoze ebintu bingi. Personally, I have so many testimonies. Sobola nakubeera nti njogera. So nagamba this is the time to actually thank God for what He has done. Akujira ddala ku zero n'akuteeka ku hero. So I wrote the song. Josh Wanda, producer Josh Wanda, ya producing oluyimba era nekintu nekitambula. Okay. Wakolako ku concert oba ku show this year kiri kitya? No. Olinayo? You miss Ray? Pardon? You miss Rapey? Rapey is my sister. Remy is my sister. Remy is my sister, so definitely I'm always with her. I can't miss her when I'm always with her. Of course. We are friends. We are very close. So we ngaba emikwano emubeera ne muyogera. She's my friend. She's my sister. So you will always have something to tell your sister. Yes. Okay. Atwogere ku tune ebyajo yogeddeko eri abantu muziki. Yes, Bajita Weapon of Victory. Mujikebereko ku YouTube channel yange. It's a beautiful song. It's a praise song. Something different from what people are used to hearing me sing. Abantu abadde bamanyidde nnyo mu worship, which I don't intend to leave. Naye ngaffe ng'omuntu yenna omukristaayo kimanyi nti wabeerawo eyo ssaawa when we worship, then there is time when we praise
netubeera nga tetufaayo ani atulaba. So Weapon of Victory is a praise song, kayimba kanyuma nnyo ayagala okuzinira amazina Mukama. Genda ku YouTube channel yange Ntaate owuliriza oluyimba olwo tojja kusigala nga bw'obadde. Ina manager? Yes. Rachel Ntaate. Rachel Ntaate? Ya Luganda? Yes. Waleta Muganda The management number is on all my media platforms, number. So if you want to book, that is the number. Of course, Mukama Katonda talina waalinya ne watatambula. Twagaliza bisima. Mukama akuteremu obwangu.